za Kamome nabagamba nti gwangalabi omwenge tegunywebwa atudde wamu gunywebwa na kuyogaana. Mwebale nnyo mwebalege buli kadde okubeerawo nga muli ddindirira ng'essalambwa ery'omu Lumonde, nange wendi nnyo ng'ekibuga ekikuuma empindi. Nze Kanoonya Juma omulangira w'Ebukerekere n'eddira Emmamba Kakobozi akabbiro Ggongolo Nakawuka tusibuka mu Kabaka Bukulu Kimale Mpaka Ettumba ali mu ssaza Busiro. Bassebo ne bannyabo kambaweerera ebigambo omuyizi byaweerera enkoobeera ku muyiggo okugutangira okufuuka ogwa Bikampa-Ddambi oba ogwa Nnamwabukira busa. Bwe bwe nayagala okuyiga olulimi Oluganda ebyafaayo obuwangwa n'ennono oyita ku nnamba yange y'essimu yeeno Airtel eri kassalaba 256 751 47 Airtel nkugambye eri kassalaba 256 751 47 abassebo ne bannyabo ng'ebagamba oluyitayita lukira olira ku nkoligo. Ndi wano ku mwalo guno gw'olengera eno gyenva eno ebanga nti bayitawo Lukolo. Lukolo wano nno lyekkubo naye wano omuzeeyi yantegeezezza n'aŋŋamba nti wano baatindirawo mu mwaka gwa 1996 naye nga wano gwali mwalo ddala ogwasomosanga abantu okubaleeta eno, era wano wendi era naffe wetyo twakava kati okusomoka. Naye ng'ate eri ate gy'olengera eri gyenzira sayidi eri gy'olengera eri gyenjolekera eri gy'olengera omutala ate kyekyo ekizinga ekiyitibwa Bunjakko. Ekizinga ekyo kizinga ky'Abankima ekimanyiddwa nga Bunjakko. Era ebyafaayo bigamba nti Kabaka Kimera ekizinga ekyo yali akiwadde Jjumba ate ng'akiwadde ne muganda we omubbeere gwe bayita Nsamba Lubega Lukonge ng'akibadde babeereko babiri. Naye mbu nno baali tebakigyako ye Nsamba n'agenda ate ebuwanda eri Mawokota, ono ye Jjumba n'asigala kuno ku kizinga ekiyitibwa Bunjakko. Bassebo ne bannyabo biggweredde wano, ebyabasumba biggwera ku ttale, mbasiibulidde wano era mweraba.